John Katumba nga wa myaka 24 abadde kubeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga era olwaleero abadde ku lukalala lwabo akakiiko be kabadde kalina okusunsula. Katumba abadde asuubirwa okutuuka e Kyambogo okwewandiisa ku ssaawa 8 ez'emisana. Bw'atuuse ku sipiya Motors e Nakawa awasaliddwako ebidduka asoose kuva mu mbeera ng'alaba ab'ebyokwerinda bamulwisa. Kyokka bw'avudde mu kidduka kye eky'ekika kya Super Custom agenze okukyetegereza ng'omupiira gubyatadde ku ttaka oluvannyuma lw'okuggwamu omukka. Mu kusoberwa obwongo bumuleetedde kyakuteeka ku kakokola tondeka nnyuma asobole okutuuka ku kisaawe ekyambogo mu budde. Neeno atuuse awejjawejja nga bw'akukkuluma olw'aba ebyokwerinda bagambye nti batuuse n'okumulesa ennyuma ababadde bagenda okumusemba. Uganda needs Bw'atuuse ku kisaawe asanze akakiiko kakyasunsula General Henry Tumukunde n'asooka atuulako katebe. But it is unfortunate that even I reached this point with one person who ran after me. I came running. I was stopped around the, is it called the spear? That's where they stopped me. Now, if nomination is like that, how are we going to campaign? Eno gy'atutegeerezza nga bw'ataasobola kusasula nsimbi za kwewandiisa obukadde 2 mu bbanka ye z'agambye nti abadde ayise nazo mu mpeke. Ekyokulemererwa okuzisasula mu bbanka akitadde kakiiko k'ebyokulonda. I came with the 20 million shillings. Yes, to give it to them. Because I tried to bank it. Everyone is like, we need a TIN number. I tried to access a TIN number. They are like, you know what? You have to be employed. Bring a appointment letter. Atunnyonnyodde ne gye yajja ensimbi zino kuba abadde takola nga yakatikkirwa mu January w'omwaka guno. I called upon Ugandans because I didn't get signatures from heaven. I got them from people. I called all the people and I told them, thank you for the signatures. Thank you for the ability that you've seen in me. Now the time is now. I need money. Ugandans who want change tried whatever they could to give me what they had. Oluvannyuma agenze akamirwa 4 ne yeesimba mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda. Ab'akakiiko ebyakatumba babisizza mu byanguwa ne bamusaba abalaga eryamuleese olw'obutaba na bukakafu nti yasasudde obukadde 2 ez'okwewandiisa. In the absence of that proof of payment of the nomination fee, we cannot proceed to have you. You may please approach the table to have back your documents. Kyokka akyalinawo essuubi ly'okwewandiisa singa amala n'asasula ensimbi zino ng'olw'enkya terunnaziba. Oluvannyuma lwa Katumba okukoma ku munaabo ekidduka kye ekyatubidde Nakawa kyamaze ne kizzibwako emipiira ne kimutuusibwako e Kyambogo era kye yeevumbye n'abulawo. Kati simanyi oba tunayogerezeganya n'ab'ekiro oba olw'eggulo so that banfunira amagezi amalala engeri gye mbawamu ssente. Tosobola kuyiga mulundi gumu nti kino kyonna nkirina mu bwongo wabula ojja oyigira kuba nno. Kale nange kyenteesa nti yandibadde bamuleka sente ne bazikwata. Kati eggwanga lya Uganda abamu baagala kulifuula kyakuzannyisa. Kati omuntu olina tini namba toyina na bank account. Kati oba nakuwa bwa pulezidenti kubanga obuvunaanyizibwa bubeera bw'amaanyi. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.